yawo genda ne seegu yawo mama payasi tugenda kubala okuva ku 5 tugenda kubala okuva ku 5 tutandise nti 5 tutandise nti 5 nya DJ ali mu kubala ebya DJ byasebyuma bimanyi okwegaana nti 3 tugambe nti 2 fena tugambe nti 1 emyaka 20 ejja Josephat Seguya gali Fina webale nnyo webalire ddala oyagadde Sb oyagadde ffenna emyaka 20 Ameri ya Nambala webale kubeera neyanza nnyo neyanze gebasaba ne bannyabo nate era nziramu omukisa ogwokubiri okubaaniriza nti nsanyuse nnyo okubalaba bannange mwebale kujja Kasuku webale kujja Mami Irene webale kujja Kaspice kangaako kebale kujja bannange mwebale kujja mwenna nga bwe ndabaaniza ogwasoose era nziramu bbaaniriza nti mwebale nnyo kujja nja kusookera ddala okwebaza Katonda ku lwa bannamawulire mwenna tukuŋŋaanidde mu mbeera enzibu eya covid yemmanyi bannaffe bangi batuvuddeko mu covid ono naye Katonda abadde mulungi ku lwammwe abakyakola ki abakyaliwo kaneebaze Katonda omunene oyo omuzito asobozesezza okuwangaaza Seguya okutuuka ku myaka gino gy'oliko ssemu Katonda mulungi ate munene ate era nziremu mwebaze yeebale nnyo okuwanirira mu myaka 2 n'ogitambula nga tosudde linnya ng'osigadde gwe Seguya bantu bangi nnyo baseba ne banyabwe twogera abantu mu Uganda muno ndowooza Maama Fina ali nnamba egyo amanyi omuntu gwe bayita munnamawulire mukwano gwa munnamawulire ne bw'oba onnyiizizza nkubira essimu ne gaawa nkoze ekintu bwe kiti ate waliwo ankola ekinene era ne simugamba n'ensirika busirisi emyaka 2 nga nange ndi mu mawulire ovanga ku muntu nga bakubako ne bakuba kino ne bakuba kino ne bakuba kino ng'olemeddeko naye nga bannayuganda bawaniridde erinnya lyo nga terina kugwa abadde Maama Fina afuna okusoomozebwa mu mawulire n'esigala nga nnyimiridde abantu abalala bonna bagwa ekyo mukiwaako obujulizi era nze levo gye natuukamu sikyasobola kuwa muntu w'amawulire wadde ennusu 5 n'ageza nkubira nanga nti Maama Fina wano waliwo eggulire ligenda kukuba ate erinnya nze yali ekolera erinnya lyava wa Katonda n'alimpa direct gwe omuntu olirinaako buki kati ekimpangaze ne bannamawulire okubeera nti mikwano gyange era oli akugamba nti gimukubire ojja mubuukako oba gimukubire kyanakuddamu kyekitegeera oba gimukubire akuloge kuba aliwo embeera wentuka nga nti ono yeetaaga kuloga oyo ne muloga ne muzikiza oba abadde mu kampuni ne bamugoba oba abadde ankuba waliwo ne zikampuni ze twasuulasuula edda lwakwekubisa bintu byetalinaako bwino naye mu myaka egyo 2 Maama Fina gye mmaze mawulire mbadde ntambula n'omuntu oyo Seguya emyaka 2 Seguya ampita maama mu myaka 2 tutambudde sirina 0 gye nsobola kwogera ku Seguya era Seguya ne waba alina kyakola nga waliwo ebiseera ebyali eby'omuyaga nga Ibula bwe yagambye nti kawawa zijja ne ziyiika ne zimanya ne zigenda kawawa ne ziyiika buli afuna ssente n'afuna kasente abanga ŋŋaali bino ebisolo ebibeera ku nte wano basayira ebibeera ku bukya biyitaani kamunye kalooli nti kalooli zo tezibulamu mu Kampala zirina okujja ate zirina okuwalampa naye Seguya ng'olaba owumbawumba kalooli ne zivaawo Seguya n'omanya nti nze maama Seguya mukama mulungi ennaku ezo lwaki kapate tukayina
Seguya yankubira nasooka nenkiraba ng'agamba nti ngenda kuweza emyaka 2 ngamba yagenda kuweza emyaka 2 Seguya ki atutwalako wa nenkuuma essimu nange nkuuma kumpita ngenda okuba Seguya teyeenyeenya ngamba Seguya nga teyeenyeenya ngenda okulaba luli kino tamugamba nti kya nnaku nnyingi kyajjo mwizi ogamba tukitegekedde ebbanga jo ankubira Seguya luli mugamba Seguya omanyi nti katukolewo kapati kabantu nga 5-10 saamugamba kapati namukubira ndooza nakubira gwe yasooka okunkubira nga maama ngenda kuweza emyaka 2 nenkubuuza ogenda kukola otya pate tugenda kuliira wa tulowooza waliwo n'omuntu n'omu agenda okunkolera pate nenkubuuza tolinawo ogenda kusayira keeki nti nedda neŋŋamba kale kandabe nenziramu nekubira negamba omanyi Seguya pate katugikolere ewaka kati enkeera olwajjo nenkeera nga neekubye neŋŋamba Seguya agenda kundeetera bannamawulire agenda kundeetera abantu mbamanyi temuli bangu temukuŋŋaanyizika lwakuba nze mbasobola ne mugamba tugende ku papaazi oba ne mugamba tugende papaazi mpozi mweroga kasuku mweroga ne papaazi oli muganda omusonyiwe kati neŋŋamba ate bwe nemana neŋŋamba olimba nemana neŋŋamba nedda ne mubuuza Seguya olina abantu bameka neŋŋamba abantu balinga 5 oba 10 ne mugamba nedda ate papaazi nga tunaaba ate tugudde nnyo ogamba nti ali tukubidde leeti n'abagamba nti ku makya olwayo nti maama Fina nkwedde pate nakimugamba ekiro ssaawa 4 ne mugamba Seguya mujje wa maama wammwe oba olidde emmere keese omanye wonaakola ki woneebaka kwe kusalawo ssaawa 4 Seguya ssebo mukolera akantu kano nga nkwebaza ekisooka we bali kuba wa mazima ekyokubiri we bali kuba ggulire nga oyina soosi Seguya oba ne soosi era neewuunya n'abakutambaala ng'obadde omukubyeko akasooka k'ekizampo n'avaayo n'ayambuka enkya osobola omuleetera ekinene ekiyinza omusuula naddala nga abayimbi naddala nga basereebu omuntu ayinza okuba ng'akola ekintu ekibi Seguya n'aba nga akimulisaako obumulisa naga naye kansooka ennoonyereza ebituufu kansooka mbinoonye Seguya bw'oba tomulumbaganye nnyo mmulemerako Seguya ayinza okubeera ng'omuzadde n'akuzibira naye bw'ovaayo n'omwataakinga Seguya akugjayo n'akwambula kubanga aba ne bwino nammwe bannamawulire abali wano mbasaba bassebo ne bannyabo mukolenga okunoonyereza okuki nga Ibula yagambye nti saawa yonna olina kamera oli mu mawulire oba oli ku bukedde oba oli ku NBS oba oli ku Spark oba oli wa olina kamera bakulaba bakufolowinga osanze omuntu alina erinnya lye kati ng'omwana Spice yeezimbye ogati nja kukusuula nja kukakanya tomukakanyiza ku TV ya kitaawo tomukakanyiza ku radio ya kitaawo naye ogamba nja kukakanya naye ng'ate gw'ogamba okukakanya ye mulimu gugwe yagutondawo gugwe saawa yonna gwe bakufulumya nze ntera balaba ku TV ezo ezimu ngoga nti TV yange neŋŋanze ewulizibwa abantu mu Uganda yonna bwe bukya ku makya ne bagoba nenkulaba ku TV endala eno TV yokka abantu gye balaba so tulina okuba abantu bala mu nsi muno maama Fina ekinkuumye nze si papa kyevula Spice agaye nti anoonya tandaba siri mwangu wakukola ki wakufuna nti neewala nnyo omuntu okunzija emize naye abaana bannamawulire bakozesa nnyo TV okwagala okusuula amannya g'abantu kituufu nkuba naye kinoonyereza eddala ekintu kino maama Fina asobola okukikola ddala asobola naye tusobola kunsanga ano nga ndi wano ku TV ndi mu mazina azina nti laba labwazinye ng'olingaga nti nnyoko teyazina jjajjawo teyazina ebyo ebintu omuntu ojja kujjula ebikolimo by'abantu batuuka okugoba ogaa nti kanoonye ku maama Fina maama Fina oba ontegedde nze nakuggyako ko ka interview ani gwe yankuba n'onteeka ku gundi n'ogamba nakoze kino maama teyali nze
bakama bange baali be babintumye naye nze ate gundi yali akiri emabega. Togenda kukakanya linnya lya Mama Fina Disuula ne oba ofa. Kubanga erinnya eryo twateesa ne Katonda ng'alimpa. Nala nkuwadde erinnya eryo obeere maama wa Uganda. Obeere omuyambi wa Uganda. Obeere omuntu ye kwegamba omuntu alina kukwatangako bukwasi atereere. Onaamuwa kigambo atereere. Kati gwe taato ba maama ovudde Masaka taatawo ne maama bakusomesezza ozze ofunye omulimu oga nti Maama Fina oba tompadde emitwalo 10 ngenda kuvoola. Sijja gikuwa ate era gwovodde enkya bakugobe ate bukyenkuyambeze ekintu kyange mbayamba. Onzivoola ne maana nange nenkulangira nenga okyajjukira lwankola bwoti ne bwoti. Kale kankuweereze. So Seguya mukwano weebale. Emyaka 2 waliwo amawulire ge baakuba ne Chameleon. Amawulire ago gaaliwo babbiri emeka. Basooka kubanze nga tukka mu nnyanja ne Chameleon. Basooka kikuba ekyange nali neyambulira abantu bange eyo ku nnyanja. Omwana akuba akafaananyi naga Mama Fina yasse mu nnyanja jajja ssente. Ne bukya ku makya ne Chameleon bamukuba. Ne bukya ku makya Mama Fina yatwala abantu mu Illuminati. Mama Fina seta alina waazijja mu Illuminati. Ne Seguya tewabyogera. Seguya tewanjogera ku kigambo. Era nsuubiza bannamawulire mubeere nga Seguya. Nga Kasuku bw'abagamba nti Mama Fina ansirika. Kati waliwo wano omwana amanyi nti simwagalire ddala simufaako ye Keizi. Keizi ye buli gundi nankuba enkokola. Bankuba enkokola ye bamukuba bukubi ki? Mba nkumanyi nti onjagala. Era akolima nti SB4 amukuba enkokola. SB4 Media akulabeko. Aliwa baby wange. Ono baby wange ono. Ono first born wange. Kituufu webale kumwagala. Kuba oyagala SB4 bo yagadde ffe. Omwana ono yanvumira emyaka egyo. Nanvuma n'aleeta omulabe wange nanvuma. Naye saakubira ku mwana n'omugamba nti lwaki onvuma. Muntende omutima. Naye byonna bye yakola bwe yalaba nti byali bya bulimba. Kye mwebazaako yeewaayo n'annumba face to face n'angamba Maama nsaba kunsonyi wandokose. Kati avuga kawondo n'ennyonyi alinnya ne passport yafuna. Esaawa zino tuba tubala. Abantu abayimiridde. Abantu abalina kye balina. SB4 ayimiridde. Ebbanga ly'amaze ne Mama Fina emyaka egyo. Sebiri. Alagira bulagizi kyalagidde n'enkikola. Mwana wange ate mami tekitegeeza nti nawe ali eyo osooke kumuvuma okumunoonya. Munoonye mu mikono emituufu. SB4 emikolo gyo akoma kukyala. Ne wagamba okumwanjula ani. Mama Fina kyogere. Takyasabirwa. Ne wagamba okumwanjula ne wagamba. Ani Taira ne wagamba nti okumwanjula kwankya. SB4 emikolo giba. Ne ani mubuuze akimanyi. Tuli mu nteekateeka. Ani akimanyi. Esaawa zino wenjogera azimba terekero orphans ogenda okuteeka abaana. Tuli mu kuzimba nnyumba y'abaana. Ani Taira Foundation njimanyi. Yes. So n'olwekyo tukola. Mama Fina yebale kwagala bba waffe. Basaba mwagala nnyo kuba mwana wange. Amiina. Nze ni muntu mwagazi nnyo w'abaana. Basaba ne bannyabo Seguya. Kansabe ngenda mwaniriza Lozeti. Siri bulungi nnyo mu bya ssente naye Seguya kankuwe $2,000. Gwe bayita Mama Fina wano tuli ggulu w'abamawulire. Nakitegedde omanyi badde mwogera b'emmotoka. Amawulire gonna olwaleero zibadde ziwera essaawa 11 ez'akawungeezi. Mama Fina ng'asinzira ku maka ge Matugga mu kujaguza emyaka 20 nga Seguya ali mu mawulire. Mama Fina n'amuwa $1 muganda wange bwe ziti. Mama Fina abadde azikwasa. Sayima omunene w'omu kibuga abaddewo era naye bamuwaddeyo 2. 8 9 10 12 13 14 15 Rosette yangu yendala 17 18 19
Oh, ne Simon munene wa mu kibuga bamuwadde 10 era Rosette ayongedde nakoze akantu nekaleeta akambaze Seguya musajja ow'amaanyi bonna abadde bakwerijirako nga bagamba ovaako ddi njagala basirike tebaddagamu okwogerako obakala kati emyaka gy'oyagala oveeko. Saliro mwana w'omutima mulungi ajjudde ekisa n'omukono omugabi emyaka egigenda mu 6 sirabanga muntu n'ono ku nsi abantu bangi ku nsi balina obuwumbi bw'ensimbi mu nju beeyamba bokka n'abaana baabwe Maama Fina bw'abayamba tayamba bantu bakika kyekyokka Seguya yangu tuzine mama zina Uriya kano Nsende kankole Wefuna tonigira Kangamba zina ka Seguya Dabanemesa Bayeyo wewera Muleke Maama Fina kole Bwafuna tomunyigira Yadaba mulemesa Bayeyo wewera Kona mwavu Tabira batunula bali Mugabe sate sabane mpale Chonga tabira batunula Lulinda lupanga wa mama Kati obaniro pawanize Chokanga bananga bwerere Nebe nayamba na yamira bwerere Mbagala tuyenga byenda Pobagini nebibumba Sije tufu echo Ostegera Wulira Mbogera bogereo Mbapipo batuvuganyeyo Tetulina kyetwakola Chokanga batuvuga Wulira kano Zende kankole Bwenfuna tonyigira Yadda batulemesa Mulyeyo mwewera Wulira Seguya mumuleka akole bwafuna tomunyigira Yadda bamulemese Pata mudinje akayimba kaneno Banaye Maama nsanyuse nnyo mbadde njagadde obugambo bwange mbusembyeyo naye ndowooza kanjogera obugambo butonotono omukyalo ono mukozi nnyo kanfukamire enkwibaze ebintu byokoledde eggwanga Uganda nze nganze omusi kusisinkana nagezaako nennemererwa kubanga oli mukyala munene era tomala gatuukibwako olwaleero osinkanye Golodi tomanyi Seguya weebale nnyo kuntuusa wano bambi weebale nnyo maama w'eggwanga maama wa buli omu tososola oyambye buli muntu nze na stories endabye nga nze nenkwatibwako kubanga nange nkuyigirako ebintu bingi nze sirina kinene naye ogenda okundabanga ngabye kano oba ngatto oba saati kubanga omutima okugabagoba mutima gwa muntu kubanga sigamba nti oba mugagga nnyo nawe owulira nga waliwo ekikukaka obeeko kyokolera abantu kuba kyekikusanyusa mu bulamu bwo okitegeera zingane nga Maama Fina atalina kyatunda atalina luyimba mbu ayagala bawagizi ayagala bafaani naye n'omusanga eno n'omusanga eri mu bamawulire mu balema mu bato mu bakulu bambi weebala omutima ogwo era Mukama akwatireko omutima ogusigaze otubeererewo kubanga oli muzadde osanga wootali bantu bangi tebandibadde na bulamu zenna stories zendabye ku SBK zabadde akola SB4 ngo obulamu bw'omwana singa abadde siggwe kugamba nti bambi katumukwatireko ayambibwe yandifudde naye n'obaawo n'ogamba akankole kyensobodde n'abalala ne bakuyigirako bambi weebale nnyo nnyo era akayimba ketuva okuyimba ntuuyo zange ndowooza ko kakugwana kubanga tuyamba abantu bangi kyemmanyi naawe muli olina b'oyambye naye tebabaddeewo okusiima which is not the point tukola bye tukola tetwagala bantu tusiima giba mitima gyaffe ate nekyalo bikolera Katonda ate olumu bw'okikola y'ensonga lwaki ofuna simanya jjojja ssente zo naye tezikalira olw'omutima nze kyemmanyi nze nkeera nga sinadde 10 nentambula emyaka 2 gye mmaze mawulire natandika Seguya ogenda kwogera olulala kakazindala kano kabane tekalekeka ate nono yangambye natandika okukola olugambo ng'ali mu kirasi ki
nali mu P1 angambe mubuse watandika jokolo olugambo nangamba mu 2001 ze nali mu P1 neewunya ne ngamba bannange nzaani atuula n'abantu abamanyi mu ggwanga nali mu P1 nali atandika y'omu kubasinga actually yasinga emyaka 2 mu mulimu guno nga ndi wano ndiddukuza naye ekitu kya Mukama nnyo kitu kya kitiibwa Mama Fina bambi webale nnyo nze nakunoonya nenemererwa neŋŋamba luliba olwo tulisisinkana nga nina konsati yange yaggwa bambi webale byokolera abantu Mukama akuddizeewo ensulo ya ssente na buli kimu oyongera okufuna nze kyemmanyi omutima omugabi gwe gufuna nze spice sirina wadde ndi mukazi munaku naye nze kyemmanyi buli wengaba omutwalo nja kufuna 2 omanyi gyenvudde nakulira nankulabye ndi street girl naye Mukama ndeese wano okuba nga ntuula n'abantu abamaanyi nze ani abeera ne Mama Fina mu makaage n'abannamawulire mwenna bambi mwebale nnyo Becky yandabye gyenvudde asobola okugamba nti Spice yajjanga ku bukedde ng'atambuza ebigere I have a Range Rover baby naye nga yonna kitiibwa kya Mukama kwagala bantu ate n'ekirala mwe bannamawulire nze kambabuulire bagamba mbu Spice awa bannamawulire ssente banange siri mugagga kubeera ngamba wa mwenna ssente ezisobola okumala ebizibu byammwe mwe mbabuulire guba mukwano nkolagana ndi wano Segu yatampadde yadde 10 yatandika okola byakola nga ndi mu P1 osanga sandibadde wano kubanga difference y'emyaka ki nene naye mukwano gwange Mami Irene siva makage anyanirize waka anytime wenjagalidde naye mami ambeeredde watenga difference y'emyaka weeri n'ekikuuce bonna Ibra yagambye tukole emikwano kyekikulu nze mmanyi ekintu kimu newe mba siina luyimba e Kampala wano Spice sijja kulemererwa kubeerawo because I have friends that love me media munjagadde munjogerako nze wonjogerako kyonna kyonjogerako mba nkola oba kibi oba kirungi kitegeeza nti we kiba kibi nja kuyiga ngende mu maaso manye ensobi zange ate bwe kiba kirungi nange ka bizinesi kange kaba katambula bambi bannamawulire mwebale nnyo buli ali wano munnamawulire si mutono munene ate nga mwenna mpisa emikono gyammwe mundabye kuva nankulabye habike nakwetawulangako ku metro kasukunga yangoba ne muwaka mtolo gyange 10 n'agirya n'atazanya nyimba zange naye kati yogera ku Spice Diana ajja kutta nengo fuka mukwano gwe lwali lutalo lwa maanyi nnyo kubanga musajja wa maanyi kati omusajja ono ali wano maaso yaliko manager wange kambanyumize kastole manager wange nasoko travelinga naye Dubai era omulimu bwe gwajja okugenda e Dubai nali ku campus nali ku university ndoza 2015 yawo enyonyi yaffe n'abulira Dubai banange yabula ne tumunoonya nga tetumulaba mu bizimbe oba yakola atyo tutuukako naye nga yambeererawo nnyo ate ekyewunyisa paka kati ate nga kyemmanyi tukyali ffenna ebbanga lyonna so abagamba mbu Smart Spice asitula bannamawulire nakakuwa ssente mmeka kyokka ng'era okola emirimu gyange mba ndyawo omane Simon yagambye kino banange emikwano kikulu nnyo twebeerere buli omu ayagale munne bannamawulire tukwatagane n'abayimbi tukwatagane bannamawulire kubanga buli omu waatali omutajja beerawo ate ekyomukisa omulungi tulina n'abatali bannamawulire abatali bayimbi abatwagala nga Mama Fina oba okitegeera lwaki lwakukwatagana kubanga Segu yatuyise ne tujja kitegeeza nti naye tumuwa ekifaananyi ekirungi nti tukolera wamu waliwo kasuku habike like bannamawulire bangi nnyo bazze ku lwa Seguya naye kimuzaamu amayina g'abantu bano bakolera wamu bambi mwebale kukolera wamu twongere spirit eno essaawa zino ndi nominated mu Afrima Awards nali sikisuubira kize so soon ogenda ku website ya Afrima oba ku page zaabwe ez'enjawulo eyo Afrima ya awards ezisinga mu Africa era ndi nominated ndimu ne Rema Namakula kitiibwa kya Mukama ndoza ffe bannayuganda ffekka babiri bwe bati naye nga tuvuganya of course n'abalala ab'enjawulo zimu ku awards ezisinga mu Africa naye mwe mukikola bannamawulire bwe muzannya ennyimba zaffe ne mutuwandiikako era ne bannamawulire bangi nga bakipostingako bambi mwebale nnyo tutambuliraawo tugenderaawo Mama Fina ibale kubeerawo bayimbi tumanyi myaka katugendamu ebiri tetukola ne bangi boobeereddewo tetujja mmanya nga bwe bagambye nti owoono omukono okossa guno
ogwo ne gutamanya bambi we bali nnyo yakusulawo oli wano bijja kuggwa bambi weebale sigaza omutima ogwo tukwenyumirizaamu twesiimye nti tukulina nze nganze omu nsanyuse nnyo okubeera wano kuba bulijjo njagala kubeera mukwano gwo njagala nange onzaale nga b'ozadde abalala tunyumyenga mpulire bw'okikola mama Fina nsaba onzaale kizibu nnyo mama Doni nsaba onzaale bingi kyenjagala njagala ombuulireko okikola otya kuba nze ng'omuyimbi bingi byenjagala okola sagala kuyimba buyimbi naye njagala kukola bizinesi ez'enjawulo era n'amaka galinga gano tuve ku salamalodi okitegeera ani atakyagala so nze njagala mbeere mukwano gwo onkwebuuzengako onsabireko ebintu bitambule nosinga nga bwe biri amiina Afrima tugireete ewaka ate bw'okolagana n'abanene Fina jangosemere sisita omupya Fina yangwa jangosemere sisita omupya gwe tuzadde olunaku olwaleero bambi webale nnyo webalire ddala mukama akutukuumire akuwe byonna by'osinga okwagala sisita Fina wuyo naye mugweko mukafa wuyo mubuuzeeko nsanyusa okukulaba munnange my sister ebitiibwa mbyewadde naye nga ono mama Fina mama wa ggwanga mama wa buli omu nze ku byenda ebyakoledde abantu bangi ate nga tasosola kitegeeza abeera mama wa ggwanga azaala buli omu azaala seeguya gomanyi omukolo guno nga ne tatawo tagukoledde oba jjajja oba mukwano gwo omuntu webbali n'agukolera kitegeeza emikwano gisinga n'abantu be tulowooza mbu bali close bambi weebale nnyo weebalire ddala ebigambo nandibadde na bingi kuba nayagala dde okusinkana mbigambe kati bingi bwe biti naye tujja kwongera okwogera mukama akunkuumire kulaba zonna mutekeko empewo zonna abeerenga gwe Afrima Award tugiwangule kyemmanyi nti kizibu nnyo omuntu okuntuukako n'ansaba nti mama Fina njagala obeere mukwano gwange ate njagala mbeere mwerufu era njagala mbeere wa mukisa ne mu maaso gye ndaga nfuna ebirungi n'alema bifuna buli gwe nkutteko kati essaawa zino hiro amiina nkusuubiza Spice nkusuubiza nti kondabye Afrima Award ofunye buli kimu kiwedde amiina mama Fina ate yo ntono tujja kutuuka ne ku nnene esingaawo nga tuleeta ako katono kuzanya n'akwagala seboze ekyokukola nkimanyi toyanziza tujja kufuna tukusiimye oli mulamu muntu akola ebirungi akwana kwebasibwa tukusiimye oli mulamu mama Fina okwanye okusiimibwa ngossa tukusiimye oli mulamu mu Uganda olimu omutima ogwo tukusiimye oli mulamu tusaba bajjajja tukumire Uganda ekintu kya bbeeyi mbalamusiza bassebo ne bannyabo amanya gange nze Ibrahim Mukasa nva ku Spark TV nkola show esinga okulabwa kati ku Semazinga Africa buli Lwakutaano kona ne Spark TV research ali ntano okusinziira ku benkola nabo ku NTV ne Spark it is #1 show ne research ali external what TV zonna era still it is the best show every Friday nkola omulundi gumu mu wiki but gwa nsonga I appear once a week naye ngenda okudda nga there is thirsty for watching me njagala kubebaza bassebo ne bannyabo abali wano still sikoma kukola ku Spark TV nkola ku radio esinga okuwulirizibwa kati still mu Uganda bagiyita Star FM 87.5 okuva essaawa 10 paka 12 radio ya government esangibwa mu UBC still sikoma okwo mbeera ku mukutu gwa YouTube ogusinga kati okulabwa buli ategera olulimi Oluganda wansi w'enjuba that is the extra digest mugoba nsonga bw'oba tonsanze eyo osobola okunsanga mu muzikiti amanya gange still nze Ibrahim Mukasa njagala kubeebaza mwenna abazze wano mwebale kujja njagala kwebaza Katonda atusobosezza okukuŋŋaana wano olunaku olwaleero njagala kwebaza omukyala President w'abasawo b'ekinnansi ku Ssemazinga wa Africa n'emitala w'amayanja omukyala Sylvia Sophia Namutebi abasinga gwe mmanyi nga mama Fina ngenda kwogera eddakiika ntono nnyo nga njogera ku mwami Josephat Seguya nasinkana Seguya emyaka gigenderedde nga tuli ku Star TV
n'olupapula lwa kamunye ne red pepper. Eyo no twaliyo ne muganda nga amanyiddwa nga Katende Isaac Daniels abasinga gwemanyi nga Kasuku. N'omwami ono Simon twatulanga ku ntebe emu mu kibiina kimu ne tusoma ne tuyita Katonda n'atukwatirako ne tufuna emirimu. Twesuubiza aliyitamu alidda n'akola ki? Tukyali mu lugendo tugenda. So Seguya namusinkana nga muntu mulungi n'okutuusa olunaku lwaleero Seguya muntu mulungi. Emyaka 20 tuwulira kamiliyoni 20 years down the road, tuwulira abantu 10 years down the road. Kenzo ya celebrating 10 years. Jebuvuddeko Reddy and Weasel celebrated 10 years sometime back. Olwaleero it is Josephat Seguya celebrating 20 years down the road. Baganda banga bali mukunda bessaawa eno emyaka 2 ng'oli mukola omulimu gumu ogwo ng'ate okyali relevant si kintu kya layisi. Bangi nnyo twatandika n'abamawulire, bangi twabasanga mu mawulire, bambi tebaasobola kutuuka we tutuuse. Si nti baafa, balamu naye pressure, obwongo bwanafuwa, omubiri gwanafuwa. Seguya oyimiridde emyaka 2 mingi ng'omuntu akyali relevant. Tutera okwogera ne Kasuku ne Simon ono nti emyaka ne bwe gibeera 2 ng'oli relevant, fukamira weebaze Allah yatonda eggulu n'ensi. Amawulire Seguya gaali mukolo olwaleero luno mumuyita wolokoso, mumuyita hearsay, mbu oba gossip. Edda kyali kisekererwa, edda byali bintu byakusaagirira. Me, Kasuku and Simon mu regime yaffe ne tushaping ekintu ekyo, ne tukishapinga kireete ssente. Olwaleero kireete ssente, kireese emikwano. Case in point, omukyala Maama Fina yansanga ku boda, nanzija ku boda, nangulira emmotoka. Si emmotoka ekozeeko empya ttuku UBJ. Teyakoma okwo, nina ebiseera bwe nafunira ebizibu awo. Nambuuza landlord wo asaba ssente mmeka buli mwezi, ebbanga ly'otali ku TV. Ebyo bino sibyogera naye olwaleero kambyogere just to inspire people out there. Nti however much oli kumpewo okuba abantu oyogera ku bantu, but bw'ova kumpewo eddakiika eza2 n'odda ku mabbali, creating emikwano ekisobola to stand with you in moments of trial. So Maama Fina nambuuza landlord we ayagala ssente mmeka omwezi, ne mubuulira rent, namusasula upfront emyezi gyali 4. Nambuuza musaasaanye emmere, muli emmere ya ssente mmeka ne famire yo, ne mbimubuulira nampe ssente. Naŋŋamba nti lino ebbanga bino ndi mu bikukolera, naye fukamira osabe Katonda akusonyiwe, akuyise mu mbeera ey'okugezesebwa odde ku mulimu. Baganda bange abali wano olwaleero ab'amawulire, more especially case oli mu kutambulira mu bigere byaffe and many others, tukole emikwano ku mpewo, tukole n'emikwano off air. Case in point is enakera ku makya nga njogedde ku bayimbi mbamazeeyo up to fresh kid eyaliwo ebiseera byo ng'atandika, ne neeteekateeka okufuluma embeera eyo ey'okwogera ku bayimbi si mu bubi. So njagala kwebaza Seguya, ebbanga lyatambudde n'obeera ng'okyali relevant. Olunaku olwaleero Seguya olinnyiridde abantu bangi. You've stepped on people's toes along the way in the 20 years. It is high time Seguya create time mu budde bwo gwe bw'omu. Apologize to those people in their absence. Beetondere ng'oyita mu Katonda yatonda eggulu n'ensi. Bangi nnyo b'okosezza. Then to those b'oliftinze be wasanga nga tebalina kye bali, Katonda akuyambe akusasule, because kyemmanyi Seguya b'okosezza batini nnyo b'oliftinze. Kyemmanyi you've lifted 99% and affected something like 1%. So I'm of a view that 1% apologize to them. Then the 98 or 99% Seguya bakoledde ebirungi abayimbi n'abamawulire, pray for him, mumusabire, always wish him the best. Njagala okutegeeza abamawulire abali wano olwaleero nti there is life after TV. Waliwo obulamu ng'ovudde ku mpewo. There is life after radio. There is life after okuwandika mu lupapula lw'amawulire. Weeteeseteese otya, kiggwa kitya, bye bigambo byange ebyo. Seguya, njagala kwebaza, oli musajja wa kabi nnyo. Njagala kwebaza abantu nga Kasuku ne Simon. Naawe Seguya of course.
mu kintu kino twakitandika nga kya lusaagiriro but tukikozemu emikwano bangi bakitambuliddemu bakirinnyeemu ennyonyi tukishepinze nebaza Kasuku nti olwaleero luno abantu bangi nnyo bakulabirako nawe Seguya abantu bakulabirako of course Seguya weeronda nga president w'olugambo but si mu bubi mu bulungi because of experience in experience obaddewo ate oli authentic and legit so bokera ku makya ne weeronda I really have no problem with it. Lastly, njagala kwebaza mama waffe omulungi President General w'abasawo b'ekinnansi ku Semazinga Africa. Of course okusomozebwa kw'amaanyi kwoyitamu bangi bazze nga bakwerijjalijjako nga bw'omanyi Kampala alinamu abantu buli afunyemu kasente ajja n'atusumbuwa e Kampala fenno tetulina kyakkola ne tubeerawo naye njagala kwebaza nti buli azze n'akwekoonako Chamanyi Mama Fina oli president w'abasawo bakinnansi naye okkiririza mu Allah eyatonda eggulu n'ensi nkimanyi so Allah wabadde w'amaanyi gy'oli nkwebaza okubeera omuntu omulungi osoomozezza bakama baffe abatutwala n'okolera munnamawulire pate emyaka 2 njagala kwebaza n'omuwa obuvunaanyizibwa nti gweyita mikwano gyo okulya n'okunywa n'okubasiibula kuli ku ggwe njagala kwebaza thank you so much. Njagala kwebaza okubeera n'ennyumba ey'akabi baana ba maama appreciate njagala kwebaza okuba n'amaka ag'akabi oli kuyiika n'omusobyo yiika mpitirivu bangi nnyo bambi bazimbye amaka gaabwe naye baagala okutuyita tukolereyo ku kupate naye ng'ojja kuba oweeta emmotoka bw'otyo tomera ekikomera akugambe mukonda biraayo sikona ekikomera kyuka mpolampola tontomerera ekikomera bati wano ne bwe tuleeta omupiira tugusamba ne guddeeri thank you so much Mama Fina bw'otunula mu ngalo zo mulimu ki biba biseera ate mu ngato zo mulimu ki biseera mulimu ki bigere tugamba nti obigatta tugamba ebiseera biki so Mama Fina thank you so much bisobola kuba bwe bityo Simon njagala kwebaza naawe thank you so much Mama Fina webali kutwagala ng'abamawulire tososola munti entertainment tososola munti mainstream news webali kutwagala esente ze wakasaasaanyiza ku bamawulire I think oli mu trillions of money oli mu buse government ezikuwa it is your money webali kutwagala webale nnyo Allah akuddizeewo nsigadde nze Ibrahim Mukasa omukyalo ono kuva ku Bukedde TV ndi faniwe njagala nnyo abakyala bakola sports nga bolaba Fifi wa UBC ne STFM mchalo ya ina vibe mchala wa kavinyonyo you're so vibrant Kasuku I love you so much my brother Laja upon yourself balamusizza nnyo mwenna abali wano abawerekeddeko omwengabi omusambaganyi Seguya Josephat okusinga nebaza nnyo omukyala Mama Fina okwagala industry omanyi abantu abalina ssente bangi era ensi erina ssente nate gwe olina kyolaga abantu nti toyina si gwe osinga okuba ne ssente naye omutima gw'olina era twali eyo ne mwami Ruta nagaa naye omukyalo oyo bambi omutima gwe ngwewuunya kwegamba abantu bafuna ssente n'obalaba nga ssente bazifuna naye ng'ate tebawa ku balala ne gwe bakubi mpulira abantu balajana simanyi omwana wange bamukoze kino Mama Fina oliwa Mama Fina oliwa ebweru wa bakulajanira so ekintu ekyo tekiba nti gwe omugagga mu Uganda gw'osinga naye olw'omutima ogwo Mukama akutuwangaalize omanyi twakoma okwesanga ku nnyonyi ng'olina Fina gye twakoma okweraba badde siddanga mukulaba naye nga nkwagala nnyo ne muwala wange Fina n'omwami bannange kati kanzire ku mugole waffe oyo Seguya sijja kwogera bingi kuba nze nina ekizibu kiri kimu ebintu bwe bimpiitirirako oba bwe mba nina gwe njagala ennyo ebigambo bimbula nenkaabawo naye sijja kaaba ngenda kwogera nga ndi musanyufu
ane Seeguya oyina ekintu kimu nkulabidde ebbanga ddene emyaka sijja gyogera kuba mujja kumbala emyaka ate sikyagala nnyo kumbala kubanza egyange ngimanyi kaakati oyina oyiwawo omubiri kye bayita okuyiwawo omubiri omanyi n'ekirala omuntu okubeera mu mawulire emyaka 2 oba omuntu okubeera mu industry oba kale ng'oli muyimbi oli muzanyi wa mizannyo oli ng'oli mweyo gundi eyo industry okubeerawo emyaka 2 ng'abantu bakyakwagala nze nsiba nkigamba abantu nze nyimbidde emyaka mingi naye ate kati nfuna za frima ebintu ntubwe bityo waliwo time lw'otuuka nga ebbanga ly'oyimbidde olabanga abakukooye ate ogenda okulaba nga ate ogeze bwera ofunye awards so kyova olaba neebaza nnyo muwala wange oyo Spice Diana okuba nti atuuse ku ekyo ekyo nali nkisuubira ate n'ebirala ogenda bifuna kuba oyagala ate oli hard working ate olina omutima omulungi so ekyo ekya Frima ngera Mama Fina bwagambye ekyo ntandikwa ne BET ojja gifuna so ekirala kyembadde njagala okwogerako abannamawulire mwebale nina kyendabye wano ndaba mweyagalizza nnyo ekintu ekyo singa kirina Mbayimbi ndowooza singa twaddamu n'okkola kubanga abannamawulire buli omu ali wano awaana Seeguya buli omu ali wano ku lwa Seeguya naye ogenda n'olaba abayimbi nga tebakwatagana tetukwatagana kino kuba singa twali ffenna tukwatagana ndowooza singa kati n'endongo tugikuba so kaakati banange abayimbi ffenna tulabire ku kino ekya Seeguya kuba bannamawulire balaze nti Seeguya yadde ali ku TV ndala olabawo owa TV abasipaaka we bali ababukedde tukikole nga baluganda njagala otwale eno ntwale eyo nkwegayiridde tondabisa tukikole nga baluganda kuba tetwatandika ffenna twatandika ffenna tukikole mpaamu eyo ntwale wano wetuli we wasibuka ssente bagenda kuwa ssente z'engatto ekyo kyerabikira bagenda kuwa ssente tuli ggulu w'abamawulire banaye nsanyuse nnyo okubeera wano mujja kunsonyiwa soka okuliko South Africa omanyi ennyonyi abantu balowooza munnyo SB4 Mama Fina yagimutwekako omulundi ogwasooka YouTube emyezi 4 nga atunyumiza lugendo lwe Dubai kati ebintu bino banaye ekisooka mbeetonera okutuuka late naye ngenza okutegeezebwa saa zibadde nga 3 naye nga nina gyendaga n'okusooka okumaliza naye neŋŋamba Seeguya buladi wange tulina okukola ki okujja ekisooka congratulations Seeguya 20 years mweno business si kintu kyangu and I think abayimbi bonna abasinga abaliwo ab'amaanyi olinako ettaffaali lyo abamu obalinako 90% abalala 70 paka wansi so mbeera musanyufu Mami Irene nkulabye oli otya olunaku olwaleero yavaayo dde eyo bamuyita mukyala Honorable ffe katusigale wali we tumumanyidde Mama Fina nsanyuse okulaba ye banaye twasembala bagana ddi Mama Fina Mama Fina kyemwagalako kiri kimu Mama Fina ye muntu oyinza okubeera eyo n'olowooza oba Mama Fina yakwerabira naye oba oli awo otudde mu bibyo nze simanyi nnyo okukubira abantu masimu naye obeera otudde awo oli mu bibyo Mama Fina nakkubira kasuku oli otya biki n'akubuuzaako of course nensikayo oluseke lwange ne mugakati olwa stainless steel ekirungi gwonkubidde ate ogeze okunkubira olowooza nga nina bwendi naga ekyo kankikole ki kankimale but that's just on a lighter note naye ku a more serious note Seeguya bwankubidde angambye Mama Fina ankoledde pati mpeze emyaka ameka nange mbadde simanyi nti aweze emyaka 2 nanga nti Mama Fina ankoledde pati nansaba mpite bakyali bange 20 amazima go gye mbadde ndaga wabadde wala naye neŋŋamba nti because of Seeguya ate nga Mama Fina yakimukoledde kanyigirize nkole ki nzije lwaki Mama Fina abeereddewo abantu bangi
nze mbaddeko n'abantu abalina ssente naye nga tasobola kuwa miliyoni ya ssente n'atagamba nsi yonna oba okitegeera oluba ofuluma booti kasiku namuwaddeyo ki miliyoni naye maama Fina guno omukono be gukuwa guno tegukola ki tegumanya yensonga lwaki olaba nti ne bw'okola sitole ekwata ku maama Fina kizibu nnyo abantu otandika okugamba nti walidde oba okitegeera kyeŋŋamba kuba bakuwa akuweesa omutima gumu tagenda ng'akwogera enewe siwulirangako omuntu yali aŋŋambyeko ale nga maama Fina omanye okunnyigayo okitegeera nanga alwawo naye lwakeera ku macyanganyiza abeera akoze eki abeera nyize so tetulina nnyo bantu bavuddeyo kuyimirirawo kulwaba amawulire bangi nga maama Fina in fact kati saawe no maama Fina goweka gwaliwo manyi mu ssimu yo oyinza okuba olina ab'amawulire nga 5 ninayo olumu omusajja yankubire w'amawulire yankubire essimu era wamubukedde omwo naŋŋamba kasiku embeera egaanye mu lockdown eyasooka nga nina omulimu gwe mmuwa naye nkoze ntya ne nga mumanyi amazima sigenda kukubira maama Fina naye kankuwa ennamba ye omukubire bw'onoosanga yazuukidde ku sayidi nnungi ogenda kukola ki kuyambibwa era omusajja oyo yaddamu n'ankubira after 2 hours n'aŋŋamba bampeereza ssente ekintu ekyo ne kinkwatako nnyo okitegeera so twagala kwebaza webale nnyo okuyamba b'amawulire webale kubeererawo b'amawulire ate nga totulaalaasizza muli wamu kuba tetuli bulungi kyolina omumanya naye abantu bwe bafuna ate ne batulaalaasa namunyizeeyo nogaye bannaaye nazizza musango ki okitegeera kati awo nga nvuddewo njala kudda ku Seeguya Seeguya bwe tujja mu mawulire gano Seeguya twamusangawo kati jjukira ffe twasooka kuba bifaananyi naffe twali tukuba bifaananyi nga tukolera red paper nga tukuba bifaananyi bya bivulu biki ne kamunye kati nga Seeguya tumusanga mu field waliwo omusajja omulala bamuyita Kakumirizi omulala yafa bamuyita Male nga be Basiimye ndijo ndowooza naye yali atandika butandisi ndijo kye yayiga ku Seeguya bwali bukodo nga Seeguya ekifaananyi kye okukikugabanyako kuba waliwo watwatuukanga of course nga tukyalina buno bukamera obutini kati bakwasayinize genda okuba street jam yeetaaga kamera nga bw'oyimirira wano lenze esikeeti ne boba omuntu ali eri omukuba kiriya ebyo ebiseera ntera nnyo kigamba ba Alex abo nga mbannyonnyola nti ebyo ebiseera byali bizibu nnyo ng'okufuna Nikon D70 oba D40 wali ku Wilson D40 okugifunako obufunyo gikwatako kati nga Seeguya ajja n'akasawo n'atandika okusumulula lens ne tugezaako okukola omukwano ne Seeguya n'atulaga nti tuli biyenje ng'ekifaananyi kya Seeguya tesobola twatuukanga kati nga bolaba bano abakola live wire kati bw'afuna tiipu agambako munne ne badduka ensonga kyotuuka kugana amawulire olaba y'omu ne sitole y'emu n'eno n'eri kuba kati boye bakolagana naye ebyo ebiseera byali bizibu nnyo nga Seeguya tanyumya naffe nga jjukira amanyi basekyanzi baani nga tanyumya naffe ne ŋŋamba Ibra ne ba Simon bano ne mbaga nti banaye mumanyi tulina okuteekawo embeera enyigiriza ekivubuka ekyo nabagamba naye nga bannaye bwe tutanyigiriza ekivubuka ekyo tetuli muki lwaki kuba bwe watuukanga kati nga wabaddeyo kaŋŋambe street jam omusajja n'akkuba front page ya Bukedde neeyo n'agamba kino ekifaananyi waaki tokiina okitegeera awo mulimu tegwali teguggwawo naffe twali bagumu nnyo so that is how far but along the way twagenda evolvinga ne tujja eno mu radio TV twagenda olaba ne Seeguya gguse olwo ffe nga Seeguya tukyamuli bubi kati nooza Ibula ake ono ye yali ku Bukedde be yagenda ku Bukedde n'akyusaamu twagenda otandika olaba agonze ngenda okuddako olaba
Ibura anyumya ne Seeguya ngamba bana omusaya tuyiza okuba tukyamuwalanira bwere tumuleke tukole ki tumwesonyiwe because ebiseera byali bizibu omanyi mu formative years ng'otandika ebintu biba bizibu obeera olina desire to prove yourself but later on anyway akite vanyuma nti waako oyo oluusi naye abeera ayagala akole ekyenjawulo abo abakubi b'ebifaananyi balaba tetera nnyo barecognizinga olaba ekifaananyi mu mawulire n'okyagala naye tofaayo kumanya ani yakikoze eki ani yakikubye naye eventually no twayogeramu ne Seeguya angazi kasuku tulina okubeera nga tukolera wamu biki yoba waliwo sikando ki misati gye yakunyiga nga Seeguya ali mabegawo yali eyo misati eyo molini nantume nena kugamba kino nena asayininze bakugobe ku mulimu no eyo wewangana okuddamu okulya emmere wa misati no makulya emmere wa misati kwe nsebo nakusanga wa naye nagga aye tuli ku buko bana atukola ki wangana yangana okulya emmere wa misati nanga mu musajja oyo nga yanwanisa ibula n'atulyamu olukwe n'agende wa keti n'atutuuza nti bane misati mumusonyiwe naye wakuba misati musajja gwe wakuba misati anyway eventually after that to making up ne Seeguya emirimu ne gitambula Seeguya so n'atandika okuba nga atuwa ne ku tips ne waaka okutuusa wano we tuli olunaku olwaleero kati buli lwolaba ab'amawulire nga bali mu kifo kimu ntera nnyo gamba ab'amawulire nti osobola okubeera ng'okaluba nnyo naye w'osookera okudduka abeera munnamawulire munno kuba yajja tegeera obulumi bw'oyitamu kati ne bwe tubeera nga ow'amawulire tagenda kukuwa ssente naye agenda kukukola ki kukubeererawo obeerewo ng'ogumye kyakiva olaba nze buli lutalo olulimu ow'amawulire sirinda kuwulira oba ow'amawulire mutuufu oba mukyamu ngamba kati sooke tugende mu maaso tunaabirabirawa naabirabira mu maaso so that is Fene Seeguya. I'm very happy Seeguya okulaba olunaku olwaleero ng'owezezza emyaka wamukubira kamiliyoni ewe yali yateze olugezigezi wakuba kamiliyoni ku lwa Seeguya n'endowooza oba Seeguya yakulisiza so congratulations Seeguya webale kutuuka ku 20 years. I don't know what your plans of retirement are. Naye nedda ani kati omanyi ekizibu kyetulina nedda ekizibu kati nga ffe kyetulina eno mu mawulire era ebimu ku bisinza oleeta obwavu mu b'amawulire ogenda n'otuula mu newsroom kati ng'eyo ng'omusajja eyayingira newsroom mu 2000 nga editor akyaliyo nga ki kati tataddeewo mbeera ya bano abali wansi wokkula nti waliwo wootuka nogaa kati kino nkimaze nzizaako ki ntudde awantu emyaka 10 waggulu nina gyendaga kati ekyo kitegeeza abamu balina okuddayo soma kuba ebyamawulire ate biburanchinga mu bintu ebirala bingi nnyo n'okwonalingako eno n'eri oba okitegeera so kati wabaawo after some time Seeguya ayinza okuvugayo emyaka emirala 10 n'atuuka n'agamba nti nkimaze kati kiki kyabeerazzaako nze mu byonna kyenjagala okusama Fina nga tuli wano nti singa Seeguya asalawo nti nkyagenda mu maaso emyaka 10 bw'onojja wano okwogerako eri abantu mubuuze nnyo kiki kyazzaako bw'aba asobodde okigamba omukwatireko kuba ebintu ebyokukola bikyali bingi tetusobola kubeera ku TV myaka 3 tetusobola kubeera mu bifaananyi myaka 3 naddala bw'aba alaba nga gy'akolera chansi y'okukula nga dda waggulu tekola ki teriiyo katulina otandika omubuuza experience ye gy'ayina kiki kyagizzaako what next ayinza osalawo n'agamba ngenda kukola museum n'ateekayo ebifaananyi bye byonna n'atandika nga abantu bajja ne balambula n'abannyonnyola kino nakikuba mwaka guno naye ng'okuyingira mitwalo 2 that's a source of income so whatever ngeri gy'oli nti omuyimiriddemu leero mwongere omukole ki omuyimiriremu so but congratulations Seeguya webale tuuka ku myaka 2 oli ekitegeeza katandike nga gavumenti ejja so
Congratulations. We wish you all the best. Spice Diana webale kujja. Manager Roger. Yana Roger nga sikyakulaba. Oba wawunya. Amelia nkulaiko. Amelia nina we nali woli ne bakuninza n'otajja. Gundi aliwa. Manager aliwa. Abike nkubuzizaako nnyo. Naye abike simayo bamuleeta obuyinza. Atugamba ogenza. Rosette hi. Ebya Isaac bizo obutagwa. Kati nindako malo buuza ku bantu bange. So bana abantu nze bensiiba nabo. Rosette nkubuzizaako nnyo. Agikaima sebo nkubuzizaako nnyo. Gyebaliko obulomu bulungi. Ne Fina yatya nnyo ffe twali twagala kati wona lebo naye kasita twata mbadde nsaba sikisusa mpola. Fina nkubuzizaako nnyo oli otya? Nja kujja Fina bebina gwa bino nja kujja nkulabe one on one. Otukanga waliwo yakitomedde omwana inola. Nakambadde byakasuku byonna gye biggwera nga stainless steel afuze stainless steel. Naye nga olunaku olwaleero nyongera okubajjukiza tuli ku myaka 20 aga Josephat Seeka. Tukumire, ekintu kya bbeeyi osisi